muwala ono ali omu ku ba tiktokers besaagala ku app kuno n'obulamu bwange bwonna. Talina kye yankola naye just andabikira bubi. Andabikira bubi. Ekyokubiri, alaga nnyo nti ali bulungi nnyo. N'akozesa abalala ensobi. Ezo ensonga nno bbiri ezindeetera obutamwagala. Ate ogutali musango gwamwagala sikuyinaako buzibu. Kati okuvayo nemukongratulatinga okubeera nga boyfriend we yamukoledde ka proposal ak'ekinaku. Ak'ekinaku buno obumulinga bubale awo ku Kamenza biki ebyo n'akaweta aka layisi lwakubanga nti omuvubuka anoonya obubuddamu. Embeera gy'alimu yeeraliikiriza, kavubuka nako wadde kalungi naye kaalunkupe. Abaana bawala yonna gye muuligano mbawaga bwereere. Obulungi bw'omusajja tebusasula bills, tebusasula school fees w'abaana. Mulekeraawo okubeera mu buzigo bwamwe n'obuvubuka obunaku obutalina future akagenda okufunisa olubuto kakulekewo nga Arafat bwe yalekawo Naziwa Shami. Banange lwaki temwezuula? Lwaki mubeera nnyo so excited? Lwaki muli ku pressure ey'okwagala okufumbirwa nga n'abaakusookayo ge bakaaba ge bakomba? So okuvaayo ne congratulatinga Phoebe. Namukongratulatinze kubanga endabika ya Phoebe yeeraliikiriza. Entunula ya Phoebe yeeraliikiriza. Phoebe atunula ng'ekiwuggulu. Phoebe mubi. Phoebe muddugavu. Alinga yirizi. Kati Katonda bw'aba yasobodde okumuwa akavubuka wadde Kanaku okumuwonya okubeera obw'omu, nabadde ndina okumusanyukirako. Nabadde ndina okumusanyukirako. Yalesewo baanalungi bw'oku app kuno munnange. Obubi Phoebe bwaliko. Phoebe nga tali mu filita w'omusisinkana odduka. Nze Phoebe mulabanga kikanga baana. Si mu bubi. Naye gwamwagala sikuyinaako buzibu. Nze just simwagala. Ate talina kye yankola. Ogutali musango buli omu nakikola kye.